yatunenya aba gavumenti mugambe kuba ffe bakyamu oba tuboogera ebintu ebibi naye tukooye. Mama Fino okooye. I'm very tired. Ekyo nkibabulira nze ndi mukoowu. Abantu ababasobola okumbalira mu kifaananyi basobola kuddira luguudo. Oluguudo olw'obusaabala olulaba olw'emunyonyo nze nduyitako. Yes. Naye lutta abantu abasukka mu 10 olunaku. Oluguudo olw'obusaabala? Olwo. Oluguudo olw'obusaabala lutta abantu abasukka mu bameka? Oluguudo lw'express. Abaana ba boda express etta abaana ba boda kyotamanyi muweeno. Kati essaawa zino okuzibidde bataddewo obupande ndooza 150. Bayiyeeko kati obupande olwo bazuukuse. Gosirolo. Kati ebyo bigambaani. Kyebulaba abantu banyiivu mwene mulowooza nti abantu banyiiga nti abantu balina ne abantu banyiivu olw'ebyo. Olw'enkola obuweereza obubatuusibwako. Yes. Balina ensonga ekitegeeza abantu okunyiigira gavumenti eno. Balina ensonga. Mama Fino oli munyiivu eri gavumenti eno? Kati lwaki sibeera munyiivu nga nfiiriddwako omuntu wange? Nkiraba. Okitegeera? Nkitegeera. Kati ate oli ayinza okati abo Mama Fino bo bali mu gavumenti naye nga payini ekuluma nange ekola ki? Lwaki bwe muba mugamba oluguudo luno olwa express Entebbe Express Highway. Ndulaba. Akugamba nti twalya looni Bulaaya. Ddala abachina buli lunaku basolooza. Zaggwayo nno dda. Tezinnaggwayo nnyingi myaka ku mukwano. Ezo sente omanyi ekitegeeza omuntu okuyitira ku luguudo olwo n'asasula omutwalo. Nange tubeere feya. N'osasula 5 ng'ogenda n'osasula 5 ng'odda mutwalo. Njagala mwekake bannayuganda muyimirire ofune omuntu waagwa. Tutandike okubala emmotoka eziyita ku luguudo olwo. Sente bakukumbye nnyingi. Mutwalo. Ate waliwo ezisukkamu ne ssente. Tetubonaabonedde mu dduniya muno. Mama Fino oyogera ng'eyekyayidde naye mu Uganda. Ffe tuba tugamba nti mmwe temubiraba ab'NRM. Mubiraba nammwe. Naye bwe tubyogerako ate bibanyiiza abakulu. Kati nga bwe njogera ku ki? Nga bw'oyogera oli ku Megatron Media, oli ku Nuden Ntege, oli ku TikTok n'ewalala. Kati olaba nga bwe njogedde kati. Onaaba okuvaako ng'essimu zinkubirwa. Kasita oyogeddeko. Ekirungi bwe bakukubira babuuze ki ky'ennimbye. Lwaki oyogera, lwaki okola ki? Kati nze Jeno Katuma mukwano gwange. Nnyo. Kati Jeno Katumba mu kuba mukwano gwo muwa magezi ki? Anti kyemuwa akolera abantu. Akolera abantu. Akolera abantu. Obugambo tebigulwa. Kwojja kwogera oyogere. N'eki kyokozeewo? Oyo omusajja ye muntu gwe mmanyi. Nti bw'asalawo okukola akola. Kati no. Ekyo ky'omunsikirize mukyekake. Enzikiriza. Katumba amala bw'asalawo okukola akola. Era ne mukama we akimanyi. Kati tannasalawo. Ayinza okuba yasalawo naye ng'ate ebikono. Kati mu gavumenti eno mwe tuli mwe tuwangaalira. Mwe muli nti tosobola kubeera dayirekita. Mu kifo. Ku ssaawa 10 wabeera dayirekita. Ku 2 wabeerawo akubega. Bukya oyina mukama wo mulala. Bw'ogamba nti ngenda kukola kino. Mu nnaku 5 obeerako ne bambega 10.
mu Uganda bambega ate tebaagala kukola ky'oyagala. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okukifuna n'afuna amabwa ku mubiri. Omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2. Omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula. Tulabe naye Nazala, salaamu aleikum. Oli bulungi? Nina recording wano gye nkola. Mbadde nkubuuza enkolagana yo bw'ebadde. Mu ddakiika emu mbadde nnyumya wano ku omwana Fresh Kid kuba kati Fresh Kid yasigaddewo n'abantu abalengeri gy'obayambyemu nga tunyumya ku kufa kw'omugenzi. Ekyokubiri, enguudo z'e Uganda abantu bazitaddeko nnyo ekkongoolo nti ziviiriddeko abantu bangi okufa naye nga minisitule tefuddeeyo kulaba nti enguudo zitambula bulungi bikwatibwako obulamu bw'abantu gw'atambula gwe kikwatako gw'omanyi oba otuuse oba tokola ki totuuse nembuuza obyogerako ki? Ekisookera ddala Fresh Kid Katonda yamusaasire kubanga omuntu abadde amubeererawo. Omanyi omuntu okukwatira ku mwana amukusomeseze bannange kinene. Abantu abasinga batulaba mu nsi muno nga batulaba nga ab'omuzannyo naye omala kuvaawo omuntu n'ategeera omuwendo gw'obadde osasulira naye nga si gugwo. Omuntu okera ku makya n'akuweerera omwana nga si yamuzaala nga talina bw'amuyita n'amutuusa ku Fresh Kid ky'abadde atuuseeko. Wadde Fresh Kid yava mu primary naye abadde ne chance okuconnectinga okwo kubanga oyingidde mu lubu lw'abagagga kinene. Ng'osoma n'abaana b'abagagga akuweerera mugagga. Nkulaba kinene nnyo connection eyo, connection n'omuntu omugagga. Olaba nze nnyina ggwe ntambula nnyomba. N'oba totegeera weekake. Weekake. Connection eyo. N'omuntu omugagga. Nti mbadde nsoma n'abaana b'abagagga, mbadde nyumya n'abaana b'abagagga. Saawa yonna ngenda kutambulira mu bugagga, ekyo kinene. Oyo tumuteeka awo. Rajiv ono obadde yakulumye kyenkana ki? Kinene nnyo. Oyo mwana abadde n'omutima nga omutima gwe ate gulaga nti si gw'abagagga gw'abanaku. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu ayamba ennyo aba avudde mu level ey'abagagga.
aba akakkana nga bw'olaba emmotoka n'ekkakkana n'ebeera mu luti lw'abaavu. Abagagga oli gino baakoowa abaavu. Abagagga abatuufu baakoowa abaavu. Baabakolera ddala era baabanaaba. Buzibu ki? Tebeesembereza nnaku. Anti ate omwavu omumanyi. Omwavu omuyamba kati, omwavu n'anyiga, omwavu n'aba n'entondo, omwavu n'agamba oyamba kweraga. Ku Mande n'akuvuma. Omwavu n'agamba ani amugambye ayambe. Omwavu n'agamba nti kyokka abasiru bano. Omwavu akuvuma ebigambo ebikujja ku kuyamba kyevula nti abagagga bo baalinya siteepu ne bagamba abaavu. Kyekiri kiwali ogamba ku Bebe Cool nti baamutamya okuyamba. Kati Bebe Cool Bebe Cool n'omugaa nti omwavu wuuno wano emisiri gyafubutuka. Lwaki ate? Abaavu bavumye Bebe Cool. Lwaki era yeegira kati yagisazeewo kuyizimbaako kayumba. Emmotoka gy'alina okuvuga. Kati ekyamugwisizza emmotoka ya bbulaaka kiki? Ng'enjeru gye ziri. Kati Bebe Cool ki ekimutwalisa Zowena e London? Olwo komiti y'abaavu etudde. Okumanya basiru ekyamutwalisa omwana mbw'azanye omupiira. Kyaki? Okuggyako akamanyiiro obumanyiiro ki ekibatutte ku lyato? Olwo baava batudde mu komiti. Era wabeerawo n'abalamuzi era ne basalawo. Lubeerako. Be balina okutegeerera, be balina okumanya, be balina okukola ki? Be balina okumanya oli otya, ofaanana otya, tolina kusulaawo, tolina kwambala bw'oti, tolina. Kati ezo enviiri yakoze zaaki? Kyekyo ne kibayita omwavu. Bw'ofuna omukisa ogubadduka olina baviira buviizi. Bebe Cool okuzze. Tokyasaana kufulumya ennyimba ezo. Kati lwaki ofulumya ennyimba bwe zityo? Ye ki ekifulumisa ennyimba ez'oluzungu? Kati ekitonde kibayita omwavu kyekyo. Kati abagagga abasinga obungi baategeera nti ekitonde kibayita omuntu omwavu kibi. Olina kukibeera wala. Tojja kukkiriza naye ojja kyekaka. Anti ffe tulina obbagamba ebintu ebituufu ebiri ku gulawundi mwe temujja bikkiriza naye ffe tubibagamba. Gw'oyogera amazima agakaawa weekako ogakkirize. Omwavu nti sivinga omugagga. Yes. Kati abagagga mumamanya emize gyabwe. Kati abagagga bali bannaggwadda basudini bakirumira bahaamu baani bo baasirika bagamba banne tuleke ensi y'abaavu etambule. Bagezaako kye bagezezzaako ebbali eyo. Tuleke ensi y'abaavu. Onagiyingira okkiriza ebivumo nti saagala kunvuma nti sirikira w'osirikidde. Naye omwana ono Rajiv abadde nabyo. Yaguma ekijja kijje. Oyo omwana abadde kya muwendo nnyo okugattaganya abaavu n'abagagga. Okukkiriza nti omwana osobola omutuukako wonna w'omwagalidde. Okitegeera naye takyali mu gulediyo naye omutuukirako wonna w'omwagalidde era n'omutuukako. Era n'omuvuma by'oyagadde. Wamusisinkanako ggwe nga Mama Fiina omwana emirundi nga 8. Emirundi nga 8. Bambi wafiiriddwa ebyaddala. Oyo omwana nze mbadde mulabamu ekintu nti singa abagagga bonna basobola otuwa abaana baabwe nga ffe abanaku ne tuba nga tusobola okuba nga batubuulira mbeera ki obulamu butambula buti omugagga yeegatta atya n'omwavu. Ekyo kirekawo nsaba abagagga nti batuyambe batuwe ku baana baabwe. Kubanga tufiiriddwa ono agenze naye ate twetaaga omwana alinga oyo omulala tugenda mujjawa.
Omwana agenda kuvaawa. Yes, asobola okutwala n'omwana w'omwavu n'ayogera naye n'amuwa basali. Waba kyetegeeza omwana oyo wa first kid basali. Yali alowooza nti anaayamba omwana we gye bujja oba Yali ayamba muntu ayamba mwetaavu. kati omwavu akuyita kweraga. Era yagenza okulaba ng'alina kuba fresh kid. Olwo meeting etudde. Ey'omwavu esalirawo empaka mu ddakiika eyo. Kooti n'etuula nti kabakirabe. Kabakirabe bafiirwa. Era baatandise dda. Geeti bagigula. Nabo ke bakiwulireko balabe. Geeti bagigula eyo. Ye n'ayogera kyaba yagadde okugatuka. Emmotoka ye badde eyitawo ereekaana nakati agiyiseewo. Abaavu batudde. Omwavu bannange abo bo twabeesonyiwa nti boogera. Ne kati gwe wasalawo otya okusigala n'abaavu nga tukutawaanyiza. Nga tukutawaanyiza olaba nze mbeerawo ne ŋŋamba naye emmere sijja kulya binyeebwa. Ati kati mbalekewa kubanga nange mwennyini ndi munaku munnaabwe. Naawe oli munaku munnaabwe. Ndi mwavu munnaabwe, ndi kadaama munnaabwe, ndi nze yenze maama Fina sikyuka. Ati nze kyevola abayimirira eri we tubeera mu miitingi y'abano abanene. Ne bambuuza wakola otyo kifuuka ekyo okusigala mu bantu abo bwe mubeera eri mu bagagga kwagalana. Bakubuuza naye Mama Fina gwobeera otya n'abantu abo. Kirumira akubuuza naye okikola otya okuwangala n'abantu abo. Ne bakuvuma ku Mande, ne bakuvuma olwokusatu, ne bakuvuma olwokuna, ate ku lwokutaano ne bakuwaana. Okikola otya? Gwe ansa yeeri ki? Ate nze mmanyi. Nze nawonga obwongo bwange. Ne ŋŋamba kankiweeyo kubanga gye nva mmanyiiyo. Ne gye ndaga mmanyiiyo. Tebalina kye basobola kunkola. Ebivumo by'abantu nze nabiyiga nti mmere gye ndya. Nze n'odini ne bwonvuma ku ssaawa 5. Nga mbadde wa kulya bijanjaalo. Ku ssaawa 6 ndya nkoko. Ng'oyagala kulumya ki? Nnumya oli abadde anvuma. Nze nga nkimanyi nti gwe gy'oli ate oli ku mukene. Ng'ate tolina kyakukola okuggyako okulya mukeneera. Nze nabayiga kati kyevalaba nti omwana oyo kyatulumye nnyo nti omwana ono avuddewo nti abadde alina abantu ekifaananyi kyalaga nti n'omuntu omugagga asobola okuseeralinga n'omuntu omwavu nga Maama Fina bw'ali. Kaakati Maama Fina wano ekirala abagagga beeyisizzaamu bubi abo. Lwasa ng'akumba alina omuntu bamukubira akaggi ng'agenda kukungubaga. Baamugaanye. Ekyo olaba kya buntu. Lwasawo agenda okulaba waliwo ekitabo kiriko bagagga kwagala nabasayiningamu nga yabadde agenda mu kiti ki? Mu bagagga. Byaddala nkunyumiza mu kitabo kati oli amukutta omukono ng'akutte pe. Ne bamugamba nedda Lwasa. Ne bamubuuza oli mugagga waawa. Kati kyetubuuza ekyo kituufu okubuuza omuntu mulumbe. Si kituufu, si kirungi. Si kirungi naye ebiseera ebisinga basibo ne bannyabo tuyige okwepimira. Tuyige okwepimira nti omuntu afiiriddwa y'ani. Ne gye ndaga bamanyi kinkana wa. Yes.
Mulina engombe egamba nti omugagga bw'afiirwa buli muntu yenna yeetaaga okugendayo. Oba nti okufa kutugatta. Ne okufa tekuboola kwani? Okufa tekuboola kwani? Kwani? Nze nagendayo nensiibayo kumpi nenjagala okusulayo. Mwankubirira ku live ku Saturday. Nakulaba ku Saturday ng'oliyo ne wano Katikkiro nga yakatuuka. Nga Katikkiro yakatuuka nga wendi. Naye ebiseera ebisinga era nga bwe gambye nti abagagga abo balina ennono mwe beekuumira. Ate eriyo n'ayagala okugendayo akola amawulire. Akakaseemukko. Akakase nti nabadde mu bagagga kwagalana. Mama badde mugamba siri mugagga. Senga ogenda ne bakuwemula onyiiga. Kigumire nti security gyenzizeemu oba society gyenzizeemu wano nti abantu bano balina gurupu yaabwe ey'enjawulo. Kaakati Lwasa olinga agumusalira. Simusalira musango naye ate yandisoose kweseetinga ng'agenda. Oba bw'atuukawo n'abaako waakoma. Oba no n'abaako omuntu gw'amanyi akaguwa kwayingirira. Kati Lwasa yayingiridde mu kaguwa ki? Abagagga. Bagagga baani? Kwagalana bw'abaagala nnyo. Lwasa ayinza okuba yagenzeeyo nga mutukufu agenze n'omutima ogw'okusaasira era n'ogw'okulumirwa kuba abantu bangi nnyo ababaddeyo be nalabyeyo ng'abantu bagenzera mutima gwa kusaasira na kulumirwa. Naye mu neetegereza na mu byonna walina okubeerawo akapunizo akakutuusa ku kigwiru kibune nga kitalo. Kati gw'ogenzeeyo ku ki? Tebakuyise. Lwaki oba ogendayo? Tebajja kuyita. Anti waliwo enjogera ya Seekooli. Tebakuyise. Ogenze otudde. Ate oyagala kulya mmere. Lwaki ate ovuddeyo mbu tebampadde mmere ne bakubuuza tebakuyise. Lwaki oba ogendayo? Ani yakuyise? Ani yakuyise? Twafiiriddwa. Kuba kati nze bwe baafiirwa essimu olwedde zajja. Okitegeera? Kirumira akubidde, muganga akubidde, gundi akubidde, okitegeera? Bannange tufiiriddwa, bane tufiiriddwa kubanga mu lisiti mwendi nti bagagga kwagalana baavu kweroga. Ogenze n'otuula oyingidde na buli wamu wonna n'embise ng'oyingidde, okitegeera? Kati ate oli agamba nti ndi mugagga. Naye waliwo okugamba nti ndi mugagga, waliwo n'obugagga. Ebyanjawulo. Bagenda kunyiiga. Waliwo omugagga n'endi mugagga. Waliwo okugamba nti ndi mugagga. N'obaawo n'obugagga. Ne wabeerawo n'obugagga oligiro. Kati obugagga tobwetuuma. Essimu ekkubirwa bukubirwa nti munnange mugagga munnaffe kino kye kibaddewo. Kati ate oli asituse okugenda ku lumbe aganange ndi mugagga. Omugagga yafiiriddwa nange ndi mugagga. Kyekyo nno ekibaddewo ate tebakomye okumugaana ne bamugamba era agende. Naye bakoze bubi. Bakoze bubi. Bamugobye leero. Gulo. Bakoze bubi tebandi mugobye. Tebamugobye bamututte mpola mpola. Kubanga bamutwala empola mpola baani mulesa ne bafuna akatebe bamuteeka. Olaawe twabadde wa Sudiiro. Wabadde wa? Otwabadde wa Sudiiro. Nga bw'osobola okugamba nti bagagga ng'ate ffe abasembayo kubeera abaavu. Anti kyenkugamba kakati kati gundi we yajjidde. Ani Lwasa. Mbwe ebintu by'abantu bibadde bitandise okubula. Ebintu by'abantu bibadde bikoze ki? Bitandise okubula. Baneenedda balimba Lwasa tatuka mugula ebyo byakubba bintu ku lumbe nammwe.
Tewali tetwabaddeawo ne bahamu twabaddeawo ne bayasini nanga ng'omuntu otunoonya w'otuula tugamba nga tewali nnyo kipya anti nga bwe nkugereka kati time yatuuse oba bintu byani ebyabuze ne bagamba ati nze nkugambye ebintu ebyatandise okubula ebitonotono ne batandika okugamba molejuleti ng'abantu abakola ki bakoze bubi bakiranga nga Lwasa yatuse ku grade y'omu abantu kubula nedda bambi mwakoze bubi bakoze bubi okugamba nti Lwasa alina kyadde kulumbe Lwasa tosobola ne wabanga yaggwamu kale tukkirize in fact bo tebaagambye nti no yabbye wabula nti ebintu byabadde ddala nkunyumiza bisesa njagala mmanyi ngenda bakubira gwe bakubira anti nze nkubuulira tebagamba nti Lwasa yabbye wabula nga bw'ogaana ebintu bitandise okubula mutandika okupima ku bagenyi abakola ki abayingira kasita nze nkugambye kakati tukkirize bintu kyebyabuze nolwaliro nkeddeyo bintu kyebyabuze Lwasa ne waba kale yaggwamu wikizoke bo tebagambye nti yabbye kati nga bw'ogamba nti natuukidde mu budde ng'effujjo litandikoze eki litandise nga tugeze bakuba buli ayambadde green kati nga Katonda yakuvuddemu wabadde oyambadde green banoonya muntu kati naye ffe twakivumiridde ne tugamba Lwasa bandimukutte mpola toyinza kufulumya muntu mukulu kati mu bonna sokosirike mu bonna be bagizaabo bagenza okulwenya nga Lwasa yemu alimu abaavu babaddewo naye nga tebasayininga mu kitabo kati ye nakisayininga naye babuulire Uganda eno era abaana baffe betuzadde betukuzizza mu myaka 2 ngenda kubeera ndala nnyo naye kati bo babadde bakyamu okugamba ekitabo kino kyabali attendance yazze wali ate ogamba nange wano mumpe kati ye Lwasa analangirwa mu luso lw'abaavu anti abagagga kwagalana balina kwe batandikira gwe kennyini ogaye wabadde obalabanga ogamba yakyetuuma yakiri anti bo ne bagaana bo bagamba bw'omala okukyetuuma kibeere kyekiri ky'oŋŋambye nti waliwo eyeeyita omugagga kyekiri omuntu omugagga kulina n'omuntu agamba nti ndi mugagga awo oba okoma Lwasa tumukomyawo waliwo omugagga n'agamba nze ndi mugagga naye byonna babirekera ffe abalaba oba bw'owangala nawe ne tumanya ekituufu oyo agamba mugagga naye oli ye mugagga mwene musalawo banyudi nsobola okugenda mu bbato naawe n'ogamba nze ndi mugagga mama Fina tonsobola ate nze ne soogera yes abantu ne basalawo nti mama Fina asinga n'oludini obugagga bo obugagga bweraga tebabwogera tedda mu kamera gati nna ssente tozijja mu banka ziraga kati musigale mu society oli agambe nti nze ndi mugagga tulina social media kuno oli akeera kubakiraga nti ngaba ssente gwe nkwadde ssente bwezi gwe nkwadde ssente bwezi gwe nkwadde ssente bwezi naye mu comment ne muyingiramu ekigamba nti tukuume omugagga gundi katulinde omugagga owaddala tannajja omugagga owaddala tannajja mukubire omugagga gye naye nga omugagga yasoose n'ajjako n'agamba nze nkoledde n'udini kino nze nkoledde kabaata kino nkoledde kasuku kino nkoledde deeshi kino nkoledde bruno kino byonna mubikoze naye waliwo omugagga atannajja gwe twetaaga nga gwe si gwe agenze mu komenti nga si gwe abanoonyeza naye nga baga nti no tannajja wantu mwetaaga wano ye mugagga agenda ekikutula bebekulu tannatuuka wano
okitegeera kati obugagga ne bw'onaabwogera n'obutunda tebusobola kukola abantu be bakutunda si ggwe eyeetunda kati ne Lwasa ayinza okuba yagendedde mu ange egamba nti ndi mugagga naye ng'ate society emanyi kirala. Tumusaasire tomanya kijja muyamba okuddamu okusituka kati obubaka bambi eri abantu waliwo abali nga nange kwendi nti ebintu by'okuzaala abaana babiri bino ani Mamafiina naye bw'otyo bw'oli wandizaaliddeyo Haji akaana akalala omusajja wamulaba akaana kamu embeera eyo omagezi kigoowa Munnayuganda enkola yammwe ey'abanaku ntubuulire enkola yammwe ey'abanaku bajja kunyiiga nno nze omanyi nze nodde sikyetaaga kwogera bigambo bisanyusa abantu oyogera mazima gwe yogera amazima kati gwe yagala nyiiga zimba vuma talina kyogenda kunkola kati enkola y'abaavu erina sisima egamba nti buli mwana ajja n'omukisa gwe mazima ago ffe twakulira mu famire embonaabona gye twabonaaboneramu yali nnene nera wamala omukisa gwo ne gubotola ogugwo taata taasobola kwetuusaako ogwange gwabotola ogwabalala gwafiirawa anti taba kukuzaala gwe anti ogwange gwabotola yali agenda sigaza oli sisitawo gwe ntera okugobaawo yandekera bizibu olaba kati abakomako oli sisitawo gwe ntera okugobaawo kati nange naye abantu bajja kunkyawa naye nga nange batuufu bankyawe njagala bagamba nti mu bulamu tutambudde mu zifamire ng'ekigendeerwa si kuzaala baana bangi oba si kuzaala baana batono naye kikyoyina mu mutima gwo nga gwe omuntu era nti osobola okuzaala omwana omu n'abeera lake okusinga abaana 10 oba oli asooka okuzaala abaana 10 kati kisinziira ffe zaakulaakula nedda omuntu okuwira nti alina abaana 10 kiswaza n'okuzira kizira mu nsi eza Afrika okuwira nti wazaala abaana 3 kiswaza n'okuzira kizira ntegereka bulungi kiriya mu nsi ezaakulaakulana okuwira nti nina abaana 10 olya ku buzi 10 oyina kizibu ki ekikulu basobola n'okutwala mu lihaabu bakunoonyerezeeko toli wekka banga mu bulamu tuzaala abaana mu butonde nga gwe Nurdin mu butonde tulina okuzaala abaana be tusobola okwekakatako ogamba nti ono omwana soomulabirira nsobola okulabirira omwana bakugamba zaala omwana gw'osobola okulabirira zaala omwana gw'osobola okuteeka ku mutindo zaala omwana kugamba zaala omwana omukolere kyonna kye weetaaga okukola akinyumirwe bwe kirina okuba naye kati waliwo kati nga Sudiru alina kapasite erabirira abaana 10 Uganda ekugamba nti nga babe Katonda yajja okulabirira effe we twagala awo naye ati Katonda alabiridde abaana Mamafiina baliwa balabiridde gwe ate oyagala nkuwa omulala taata we ekyabazaala yakukomya mu piiki nze ntandikira mukalazi yakukolera ki mu bulamu okuggyako kuwa empewo kati empewo yazimba kati empewo gwe mukisa gwange kati bameka bye yaziwa saagala kwogera ku bantu abo banja batama kati Sibiru abaana abo 3 n'abawiddemu abaavu naddala nga gwe omwaka nze mu ku bo ng'ogamba mbu yazaala obwana 3 boti bwa kibiriiti akalenzi kavuddewo ki ekigenda okukyuka omutima abadde yawummula
ng'agamba abaana bange kati kiwedde kati kantuuse bubaka buli kimu kidde eri. Kati nno njagala mbannyonnyole mwenna abali kuno nti omuntu zaala omwana oba ozadde babiri oba ozadde basatu. Nze saawa zino nazaala abaana benzadde senga bukya ku makya nga Fiina avuddewo. Ekizoke Katonda yagaba obulamu. Katonda yabugaba. Fiina yamumpa nga first born which is okay. Ne avuddewo kati kyetegeeza nti obulamu bugenda kukoma ku bw'abana ababiri abasigaddewo. Anti muli kati gwolodde setting yo ndala. Naye ono yasetinga mulenzi omu bw'ati. Yasetinga mulenzi kati twalina wano omugagga yali asinga wano era Mulwana. Yes. Yazaala abaana babiri. Omulenzi n'akyuka n'akola owulira waawe era njagadde saagadde muyingiramu nnyo. Kati era kimaliriza kikulaga nti olw'okuba yazaala obwana bwa kati ka kibiriiti. Kati kankulage wekakotegeere. Yazaala abaana babiri. Omulenzi n'adda mu bibye. Omuwala n'amusigaza. Yes. Njagala ombulire ekyakyukawo. Njagala otegeere weekako otegeere omwana omuwala kyakoze kampuni ya Mulwana agikulakulanyiza n'okusinga kitaawe. Yes. Oba ntegereka. Nze nkuwulira. Kati omwana omuwala yasigalawo. Omulenzi yeekola obubadi bwe. Naye ng'essuubi lyonna lyali mu mwana mulenzi omu bw'ati. Anti wali naye kye mbadde nkuwa kati singa yali yazaala akaana kamu. Nga yazaala omwana omu n'agamba nze omwana gwe nja okulabirira naye ekola bye yeekola kati ebyo by'olaba naawe bye saagala kugendamu. Anti byaggwaawo kati olwedda alina omwana omuwala addukanya kampuni ya Mulwana. Waliwo ekimiisinga mu kampuni ya Mulwana? Tewali. Kati ky'ogamba ne Sudiru bwe kityo bwe kiri. Kati Sudiru yazaala abaana basatu. Yes. Abawala babiri basigaddewo. Naye bwe tubeera mu kamera kati kankuwa ekyokulabirako kyami nti abaana abange ababiri bali Bulaaya. Yes. Fiina muganda wange gwe ndi neewana. Kati mu kamera balaba Fiina yekka. Era gwe njogerako era gwe mpaana era gwe nkola ki. Kyotegeeza nti bali ababiri bo tebakola. Teri awulira ku swabula wadde. Kati senga kunaakeera ku makya nti Fiina avuddewo oba nze nvuddewo. Kigenda gaana swabula okukola emirimu gya maama we oba omulenzi okukola emirimu gya maama we. Naye olumu kigaana naawe okimanyi. Anti kigaana kisinziira mu mukisa nti omukisa kikyokoledde abaana bo. So omuwendo gw'abaana si kyekyamakulu wabula enteekateeka. Kati essaawa zino ozaalezaale olina kwetera obwana bwe alhamdulillah alayampa abaana akuwaaki. Nawidde wano weesomaasoma muzaale abaana. Kati njagala ombuyire essaawa zino olina obwana. Kipyaki? Naye no nange akugamba nyina obwana busatu. Babuweza olina abaana babiri. Oyagala kunzijjako lwaki onzijjako obwana bwange? Olina abaana babiri n'odini olina anti nkyalina enteekateeka. Kati myaka ki n'odini wandibadde n'abaana babiri? Nze nno lwakuba gwe waŋŋamba tozaalazaala abaana naye kugaana ddi? Tojjukira wano mwakola olukiiko ne Fiina? Nakugaana ddi? Ansa nze njagala mbuyira abali kuno. Zaala oba ozadde omwana w'omu oba ozadde babiri oba ozadde basatu bateekemu omukisa. Tozaala buzaazi nga tomanyi kiddako mu maaso. Pulaaningira bano abaana. Kati abagagga bwe mulaba balina abaana batono lwaki? Tebaagala nkaayana nga bavudde mu nsi. Okay. Abagagga bwe mulaba nti abagagga nnyo tebazaala. Nze nsobola okusomera abagagga wano nga 10 nga tebasussa baana 5. Naye nga gwe omulaba mugagga alina akedi 10 alina akedi mmeka tebaagala nkaayana mu baana baabwe. Nkutegedde kati maama Fiina
ekya General Katumba Wamala ekyenguudo bannansi batabukidde ekitongole ekikozi ky'enguudo yaabagamba ebigambo mwogere bitono. Ekigambo ompulidde bulungi? Nkuwulira. Gw'okyogerako ki? Enguudo gwe tezinawe zikutamako? Nze ntambudde ensi. Ntambudde ensi eziwera. Temulina kyemugenda kuŋŋamba banjogera nga nina experience. Uganda mwenna akasooka okulaba bulongoto w'enguudo. Mama Fina ogambye otya? Otambudde ensi eziwera? Ya. Ne Uganda gye naakalaba eyeewaana naye nga enkola y'ebintu nfu. Okay. I'm very sorry. Onsonyiwe. Teweetonda bw'oba oyogera mazima. Uganda mwe muli oluguudo lwe bakola olwaleero. Ne wayitawo ennaku 5 nga lufu. Uganda. Uganda mwe muli oluguudo lw'oyitako essaawa 2 ez'okumakya ku ssaawa 10 nga lukyuse. Oluyitabo ku makya. Ogenda okudda ekawungezi nga luggale. Uganda mwe muli oluguudo lwe baggulawo. Ne Pulezidenti Museveni najja n'aluggulawo. Naye nga bamuguliddeko ka kilomita kamu. Naye waana bwagguddewo. Hayi yeewaana naye abamanyi. Abatamanyi. Naye abakimanyi nti agguddewo kilomita. Banetwebaza gavumenti ya Uganda, twebaza gavumenti ya Uganda. Enguudo zaffe highway, enguudo zaffe. Nga ku ssaawa 3 ez'ekyokugenda kufiirako abantu 45. Uganda. Uganda. Nze kyevalaba bwe mba nvuga. Nawidde Gashumba ng'ayogera. Nze bwe mba nvuga oba banvuga. Bweva mugamba nti mukwano. Mukuwo mu lufu abagezi ffekka abasigadde basiru. Mpulira. Vuga emmotoka ng'otegeera nti mu maaso tusobola okusanga nti buli ajja zolo. Oyinza okuvuga ng'obadde ovuga oli ku express. Motoka nga bataddewo ebikondo ebiggala. Mugamba babitaddewo aye tebataddewo kiwooninga. Tewali kiwooninga. Nakyogeddeko emabega eyo. Tewali kiwooninga. Naye otaddewo olaga nti mu maaso ebyo twere yatomedde. Naye wantu tutereddeewo tuvuga buvuzi straight. Abantu ne balyoka beeyiwa okuva emmotoka ne zenyiga okuva Kaleerwe mpaka Busega. Naye nga waliwo ekizibu kiri wamu tewali gwe bikwatako. Nze juzi wano nali nze wange Kisaasi. Nvuga tuli ku Nazani. Nga bataddewo dda bino ebyassa omwana. Nga babitaddewo mu ddakiika. Natugamba jjamu avudde ku ki? Nga balusibye bo tebibakwatako. Ate nno bayinza okukakasa balusiba. Ate ne wayita ennaku 4 ne baggulawo nga tebalina kye bakozeewo. Naye Uganda osobola okuteekako amawulire, abaana ba social media, abaana ba TV, abaana baki ne balangira nti oluguudo ono mu nnaku 6 lugenda kuzibwa. Nakyogeddeko nti mu myaka gye 2000 baalanganga. Kegaye masanyalaze kuvaako nga balanga nti abantu beebulenga. Oba bafunye buzibu ki? Oba bakoze eki? Simanyi kibatabula mu ddakiika 5 ng'oluguudo baluzibye ne babateekako amateeka kwegamba omuntu avudde eri avuze sipiidi. Anaamanya atya nti mu maaso ngenda kusanga obuzibu? Anaakiteebereza atya? Banange mujja tunenya aba gavumenti. Mugambe nti ffe bakyamu
oba tuboogera ebintu ebibi naye tukooye. Mama Fino okooye. I'm very tired. Ekyo nkibabulira nze ndi mukoowu. Abantu abalala okumbayira mu kifaananyi basobola kuddira luguudo. Oluguudo olw'obusaabala olulaba olw'emunyonyo nze nduyitako. Yes. Naye lutta abantu abasukka mu 10 olunaku. Oluguudo olw'obusaabala. Oluguudo olw'obusaabala lutta abantu abasukka mu bameka? Oluguudo lw'express. Abaana ba boda express etta abaana ba boda kyotamanyi muweeno. Kati essaawa zino okuzibidde bataddewo obupande ndooza 150. Bayiyeeko kati obupande olwo bazuukuse. Gosirolo. Kati ebyo bigamba ani? Kyebulaba abantu banyiivu mwene mulowooza nti abantu banyiiga nti abantu balina ne abantu banyiivu olw'ebyo. Olw'enkola obuweereza obubatuusibwako. Yes. Balina ensonga ekitegeeza abantu okunyiigira gavumenti eno. Balina ensonga. Mama Fino oli munyiivu eri gavumenti eno. Kati lwaki sibeera munyiivu nga nfiiriddwako omuntu wange? Nkiraba. Okitegeera? Nkitegeera. Kati ate oli ayinza okugamba Mama Fino bo bali mu gavumenti naye nga payini ekuluma nange ekola ki? Lwaki bwe muba mugamba oluguudo luno olaba olwa express Entebbe Express Highway. Ndulaba. Akugamba nti twalya looni Bulaaya. Ddala Abachina buli lunaku basolooza. Zaggwayo nno dda. Tezinnaggwayo nnyingi. Myaka ku Mukwano. Ezo sente omanyi ekitegeeza omuntu okuyitira ku luguudo olwo n'asasula omutwalo. Nange tubeere feya. N'osasula 5 ng'ogenda n'osasula 5 ng'odda mutwalo. Njagala mwekake bannayuganda muyimirire ofune omuntu waagwa. Tutandika okubala emmotoka eziyita ku luguudo olwo. Sente bakukumbye nnyingi. Mutwalo. Ate waliwo ezisukkamu ne ssente. Tetubonaabonedde mu dduniya muno. Mama Fino oyogera ng'eyekyayidde naye mu Uganda. Ffe tuba tugamba nti mmwe temubiraba ab'NRM. Mubiraba nammwe. Naye bwe tubyogerako ate bibanyiiza abakulu. Kati nga bwe njogera ku ki? Nga bw'oyogera oli ku Megatron Media, oli ku Nuden Ntege, oli ku TikTok n'ewalala. Kati olaba nga bwe njogedde kati. Onaaba okuvaako ng'essimu zinkubirwa. Kasita oyogeddeko. Ekirungi bwe bakukubira babuuze ki ky'ennimbye. Lwaki oyogera, lwaki okola ki? Kati nze Jeno Katumba mukwano gwange. Nnyo. Kati Jeno Katumba mu kuba mukwano gwo muwa magezi ki? Anti kyemuwa akolera abantu. Akolera abantu. Akolera abantu. Obugambo tebigulwa. Okwojja kwogera oyogere. N'eki kyokozeewo? Oyo omusajja ye muntu gwe mmanyi. Nti bw'asalawo okukola akola. Kati no. Ekyo nzikirize mukyekake. Enzikiriza. Katumba amala bw'asalawo okukola akola. Era ne mukama we akimanyi. Kati tannasalawo. Ayinza okuba yasalawo naye ng'ate ebikono. Kati mu gavumenti eno mwe tuli mwe tuwangaalira. Mwe muli nti tosobola kubeera dayirekita. Mu kifo. Ku ssaawa 10 wabeera dayirekita. Ku 2 wabeerawo akubega. Bukya oyina mukama wo mulala. Bw'ogamba nti ngenda kukola kino. Mu nnaku 5 obeerako ne bambega 10. Mu Uganda. Bambega
ate tebaagala kukola ky'oyagala oba ky'olowoleza ggwanga. Bambega baagala bakusuule. Nudi n'ayagala kuyingira ekifo ekyo. Kati mu Uganda mwe muli nti bakuwa obuyinza nga si buwo. Ng'oliwo nga kifaananyi. Nga bw'onaagamba omwana nti yingira effumbiro ofumbe naye ng'ate gwamugamba nti ate osaze obutungulu obusaze bubyo kati ye gavumenti. Kati tolako ku munnyo. Ye gavumenti ya Museveni. Ye gavumenti. Okkiriza nti obuli bw'enguzi bungi mu nguudo? Bwava ne kubeera obuli bw'enguzi ne bufuuka katemba. Nkutwala nti mu Uganda eno yakutama. Nga ya poliisi ne General Katumba Wamala avuddeyo n'agamba nti ebigambo byo bitono bagenda kusiba abantu. Ebigambo biriwa byagamba? Mu kugundi okufa kwa gundi ka Rajiv. Ebigambo biri awo. Gundi Katumba Wamala ekimujjayo. Wa Wakisi. Wakisi yeekola enguudo. Kati aleme kwekangabiriza. Anti naawe ugenda siba. Tewali buzibu. Naye bajja bali bakusibyeko. Naye bajja musiba. Anti mbuza bali bakusibyeko. Ate naye bomubuuza ajja kugaba amusiba. Kakati bajja kusiba. Nedda Moze batugamba bati oli bw'ayogera ekintu munoonyereze obutuufu n'obukyamu bwakyo akantu kaleetebwa naako nze njokeeta nze ndiko kimanyi nze obudda ndi mu kutambula kati kabeere awo ku nniya mbadde nkugamba naye sooka omaleyo bajja kusiba abantu bagenda kusiba abantu nti ate ebigambo bino abantu bye boogera birumya famire anti kati bangi bagenze ku mitimbagano mbuno diru yabadde ya Segundi waliwo ne Sheikh simanya Sheikh Kusamu mbu simanya mwabaddemu omuwala mu motoka simanya ebiragalalagala gundi ndooza yagambye ekyebiragalagala nti wadde abadde abinywa naye abaana babagagga babagire babagambeko gundi yakyogedde Stanley Ndawula kakati n'akola ne statement egamba nti Rajiv gundi Sudel kafune ku bulumi obwo kozi ndooza balina obuzibu bwabwe byonna ngenda bikuwanze mbese abantu bangi nga boogera ebigambo mwami Stanley nga mukambwe nnyo abantu bagamba sijja mutuufu mugamba naye mukyamu kati wano General Katumba Wamala waaviiriddeyo nti ebigambo byo bitono namwe mujja fiirwa muwulire obulumi obubaawo. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Kantandikire ku General Katumba Wamala. Mu mboozi yayogerwa abamu baagamba ate nga yeesinga okwesigamwako obutuufu ng'egwa mu General Katumba Wamala eriwa nti omuvubuka bwe yali avuga emmotoka yeeyo emisinde egyeyiriri saa 8:40 ogw'ekiro mu kugivuga bw'ati atuuka ku ekyo kiroundabout kyebusaabalo okimanyi ekyo kiri awo ekibi wano waliwo bateekawo agagundi okitegedde bateeka ebintu nti ebitategerereka mu kkubo nze nyina nange lwe nagijja waggulu eri mu biseera bya Nnaamu tugenda tuka mu Nnaamu nga waggale naye twava eri nga ntuuka jukira Donzera abeera sayidi eyo tugenda kati kangwe okumanya ng'oli bwakugamba tebikwatagana ojjukira lwe twagenda wa Donzera ebusaaba bwe twajja twakyama bukyami tuti ne wayita wiiki ngenda ne Joshua wa Casablanca tugivuga tugenda okutuukawo nga waggale kale ate nga tulina kugenda Munyonyo kyekyo gundi ndowooza kyeyagambye nga tulina kuvuga tugende Munyonyo Deputy Speaker kyeyagambye abakulu baba bayitawo babijjawo bajaga nti tewali kintu kyonna bwe bamala nga babizzawo nga bayonoonawo okiwulira kye nkugamba so kati General Katumba yeekangabiriza wa Wakisi yeewolereza avunaanyizibwa kati amanyi gumuka muvi ekkobaana alirimu ery'omwana w'omugagga okufa kinene mu ekyo anti ekkobaana eriba liti anti byabaganya okwogera ekkobaana ekigambo kiyinza kale si mupango ne point gye nkugamba nti bwe bagamba waliwo yagamba nti ennaku 2 era waliwo abantu abaali bafuniddewo bantu nga 8 nga bafunidde ku kifo kimu true kuba before that ono Don Chris yavaayo nga gundi akabejja ko tekanna gw'ekiro nga naye n'ayogera ebintu bino
naye yavaayo n'ayogera ne video weeri kakati General Katumba Wamala abadde ayagala abantu beebaze yakola oluguudo ati yagamba ebigambo bingi abagamba moze bannayuganda bali bwe bati gavumenti ya President Museveni ekolera ku bigambo baminisita ba President Museveni ababuvunaanyizibwa bonna ku bitongole bino bwe mutavaayo kwogera nnyo tebakola mumala kwogera kaakati omwana w'omugagga lwaki agenda kuyambako kubanga gwe moze bw'ofa bakayita kabenje naye omwana w'omugagga ebibuuzo bijja nnyo nga kijja kitya kabadde kapange omwana akaana ak'obulenzi akamu myaka 35 sajja alina emyaka 69 omwana gwabadde ateeseteese nga yakulira emirimu n'abakozi mu kitongole ebisigadde taata yabimulekera taata alinga akoze retirement nti wendi nayo n'omwana akola ki waali kati olw'obuzito bwa omugagga ono okulumwa kujja obwawukana ku moze bakoma ki Megatron abadde atuweereza kitalo akabenje kati nga batandika abaana bavuga bubi naye kaakati omwana w'omugagga yafudde ebibuuzo birina okuviirayo ddala n'onayogera bino naye nga General Katumba olw'okuba wa wakisi avunaanyizibwa butereevu ku luguudo olwo si contractor ati contractor alina supervisor atuuka paka wa mukulu anti bakubuuza bw'oba ogamba gwe nti contractor babuuza General Katumba kati ogugwo mulimo ki gwe nga gwe minisita omulimo gwo mulimo ki ku making sure nti ebintu tebiri mu gadibe ngali ate wana abantu badde bavaayo nnyo ne bagamba nti abaganda tebabawa before bakimuwa ali mu myaka 10 tumubuuza yita wano ng'ovudde Nansana oba ennamuŋŋoona express ejja abantu baveeri nga balutemye ebintu balina omuze kati ne bateekateekamu ebigoma bwe bati kakati ate wano zino ezigenda era ne bagateekawo kakati ng'ate muyina kudda eno oli wajja ng'ali straight bwati ng'amanyi agenda kuviirako wano werugirira bwe ruti aba awedde okitegedde naye edda nze nasomera primary nga bwe wabaawo enkyukakyuka yonna mu luguudo kapande kabeera mu maaso sina kapande nga n'ebirango biyita ku rediyo yes nti bannaffe abakozesa enguudo ze wano kati bajeti eyo yonna balyandye nti bannaffe abakozesa oluguudo tugeze olw'ebugoloobi oluguudo no lugenda kutaataaganyizibwa okumala emyezi 3 n'ensonga eyo abantu abayita ebugoloobi muweebwa amagezi okuyitanga ennakawa musobole okuyita muti mwabava eyo musobola okuyita ekitintale oba kale ne mugwa kitintale kale n'okyama bakuwa options gwabadde agenda okuyitawa kati naye kijja n'ogivuga n'otuuka ebugoloobi bwotizi obituukirako nga baasimyewo wakati ng'olina okukuba R oddeyo ku New Vision bw'oba mugenyi kuba oyinza okuba ovuga ogenda ku New Vision sorry ogenda eruzira ovudde eri nga gw'omanyi makubo gokka gairi main nga tomanyiyo ppanya yonna toyina ppanya gy'omanyi ekyo nekiggwa kati ate olumu okumanya abasajja abo mukulu Katumba Wamala ayongera akole ennyo basobola n'okuggala oluguudo ne basaako ekipande ekiruggala ne baluggula ne balekako ekipande ekiruggala okitegeera kati kitegeeza onaavuga agenda kumaliriza akoze nga ekizze kyekizze nyina mukwano gwange bamuyita amba oyo era emabega eyo kaleero oyo nga bakyamukola akola awo express yayitawo ku ssaawa nga 8 nga waggule bulungi kati nga bumanyi express bwewaga ava gy'ava aleese yalinnye agenda okutuukawo
nga basibiddewo ddala n'ebyuma ate n'ebiseminti olumu bateekawo gano agamotoka ga bulldozer agamotoka galeke kati bafuna bino bigundi bibala ebya seminti ate nga tebina kuba bya basitula ne bakiteekawo yagikuba babisitula na bigundi yabikuba batwala mutwale mu ddwaliro naye nga bamubuuza kati agamba lwaki yali avugisa ekimama naye oli akubuuza gwateekawo bino ebintu lwaki towooninga balina bajeti ennene naye lwaki abo ne URS be basinga bajeti abo nkugamba edda okumanya ebintu bya Uganda byafa nze we nasomera primary nabeerako ku kale ekyebanda eyo nansomera kaleero awo naye nzijukira ku radio nga balanga amasanyalaze gajja kuvaako amasanyalaze gajja kuvaako okumala ennaku 2 mu bitundu bwe biti ne bwe biti twetondera abantu abali eyo nga kitegeeza ki bw'oba obadde oyina ebintu by'osuubira okugula okukozesa ebyamasanyalaze weetegeke wedduuka gwakamula omunaanansi era nja kikuwa nti kaakati ababbanka be bakyakikolako bakugamba tujja kuba ne systems maintenance ATM yaffe ey'Ennakawa branch tejja kubeerako okuva ku lunaku bwe ruti ne oba essaawa bwe ziti paka bwe ziti tubeetondedde n'otatawaana kuva waka kugenda ku ATM message bagikutera ku ssimu yo gwe nga client waabwe kati buno bugayaavu bw'abano bana buli omu akola gugwe gwamanyi Munnayuganda nawe be bakola ki be bamanyi ate bano basobola okusima oluguudo njagala kukakasa nti ministry ya wakisa ekoze bubi nnyo basobola okusima oluguudo ne batuuka mu makkati ne bagala tetulina ssente ne balulekamu ekinnya okumala emyezi 8 nga mu bubwalo lwali lutambula ensi n'ebonaabona because tulina ministry of works eteefiirayo balina ne ze bakolako ebitundu otegedde ate ne bakusanga ng'olumazeeyo ne baluggala kati Jeno Katumba Wamala ayagala bannayuganda bamwebaze era boogera ebitono nti enguudo ezikolebwa ze ziviirako abantu okufa nga tutwala example y'omwana w'omugagga Rajiv okitegedde nti genda e Masanafu ekiri eyo kifumba moto genda e Masanafu nalaba Issa Sekitto Issa Sekitto mmanyi wakasiita mumanyi yabaddeyo ne mukogondi mukugira naye Yesudiru tamumanyi era yalumiddwa nnyo omwana tebeetaaga mumanyi Sudiru abadde atuma nnyo anti Sudiru mu nteekateeka z'abadde ya designing omwana we abatuukirire kati yo obutamanya Sudiru ali ne Sudiru akigamba Sekitto Yesu ye yafudde omwana ye yafudde asigale nnyo ku mwana ate Lwasa ye wagobe mugobe yabadde anonayo ki mbwagenda andika ku kyawo ky'abagagga ate mugagga ne bamugamba oli mugagga w'abakasuku si w'abakasuku waliwo meeting edde y'abagagga eyatuula najja nga agoma njagala kuwa mbozi y'abagagga nze sitya kwogera mazima ogera ku Lwasa Lwasa nno ali wagguluko ali wansi oli yali waggulu Lwasa nga bamuyisizza bubi kati Lwasa mugagga andi wajja mungateeka ali 10 tukubagiza na 10 sikwe kunyiiga kati abireke abakazi bazirya dda talina ssente atambula akolima namusango ne wange nga basonda ssente tulidde 2,800 leeta yebiri naye nga yeebuza leeta yebiri nagamba nze zange ena gigino ayagala nnyo tukwatire wamu wallet ena mujuzeewo nze mmaze bonna musanga kigenda labika twogera mazima nze naye omuntu waba muntu era wange ngamba tagendayo ekyo kibadde tekyetaagisa tagendayo yagenze ag'omumokulaiba toli mugagga era andi njagala kuwa obugagga bwe yabadde afunye amagezi yeesolusa awandiike mu njagala kuwa bugagga bwe njagala kuwa bugagga bwa ekirikale kyamukutte wano nina sukali ne kimuga wetambuza olina sukali wetambuza omugagga edda bategeka meeting y'abagagga kwagalana
bano bakirumira batudde era kirumira ye chairman meeting etuula biri eyo nga 12 eyo 13 olukiiko lutuula olw'abagagga kwagalana kirumira waali ye ssentebe yemuke batudde bano abasajja bannanyini bamugagga Yanga Matovu Yanga yayogera kyeŋŋenda okwogera bano banyini Freedom City sebaramu banyini za arcade ezo z'omanyi ezo ba Muwonge bani ba Kalungi abagagga batudde bannabukeera bano ba arcade basewanya na arcade okitegeddeeze enkambwe nabukeera olukiiko olutuula olw'abagagga kwagalana mulimu feesi zitamanyikiddwa nnyo Yanga mu bisaati byakola agenda anoonya abuuza munne tuli mu bagagga kwagalana oba nasirika abagundi oli wali nasirika meeting bitambule abuuzaani ali ku mugagga munne abuuza Kalungi olukiiko byaddala lw'abagagga kwagalana oba nga kyekimutebudde abapya ngabo oyo mugagga waawa kuba abagagga bano bayita babiliyoni abaddala reality kati Yanga yali afa kine bani ati erukiiko lw'abagagga kwagalana abagagga kwagalana lubeera luti tuyinza okugamba mu mbeera gye tulimu tusikaŋŋane mu omukono nti gundi alina gundi ekizibu ekiti twetaaga obuwumbi 2 letayo obuna seneza bano ozibaddiza kati ate nga gwe capital wa akawumbi kamu ne bakugamba ku nzito wayo oli mulungi nnyo naye si wano tuba tukunyigiriza tuli ku bagagga be tugamba olina obuwumbi 3 otuwolaye 2 tuteekeko mu ggwanika lyaffe bulugate nga bwe waliwo omugagga erinnya mwerabide yakola embaga wali hamu n'asooka gya ne miliyoni 2 mu nfo okuggulawo miitingi ey'embaga n'aleeta obukadde 2 mu nfo abaana ne baleeta 5 10 meka tugenda ova mu miitingi esooka nga akawumbi kali wali okola omukolo omuntu okola omukolo onoonya miliyoni 25 abantu bajjako n'essimu zo alo olwala kyokka nga bamaze okunaalyoka byosiise olwala lwavuddemu omwana nno tava ku ssomero erinnyo lya mukazi wangu anti kati olaba omusuwa guno ogwo wansi abasawo bagambye yakoonako akantu olwagatta tunoonya ssente mugamba kaakati olukiiko lutambula omukono kirumira ekyeyamaani nti ani oyo nga ani oyo nga Samuna ono wa Pacify Yanga Matovu kyamutengula azze mu bagagga kwagalana indawanise mukono kuteesa bwawanika bwati abagira kirumira agamba mwami Samuna Kasawuli Samuna tusanise okulaba obadde ogamba ki Yanga yasiba busibisaati alindeko sebo kyeyamaani tuli mbagagga kwagalana obagagga bennateete ekibuuzo nga sikitegedde njagala kumanya tuli mbagagga kwagalana oba bagagga bennateete buloba ne babuuza Yanga abagagga oyagala baawa ani n'agamba nti okuzimba arcade ku paaka enkadde waggulu puloti yokka oyinza ojjugula obuwumbi 2 oba 15 kisinzira bugezi bwayo saate n'agamba saate ezo ennateete zigula kibuga n'agamba ezo ennateete ogula kibuga okola kibuga ne bakuwanika nako sewanya na site n'abuuza kaakati obugagga bwe twogerako kankwongere nafunako omugagga kati omukulu ne bamugoba nga bumanyi kyeyamaani kirumya yamugamba abagagga baganye with a wide smile naye omusajja yali mutuufu yakola bwati abagagga obawulidde baganye tuula Yanga lyali ttima yali agobera tuula anti yambuga tugenda kuteesa ku bintu by'abagagga ojja kunyigirizibwa
ojja kunyigirizibwa budget tuli ku yansi yonna. Yanga yayina ttima ku munne yandimulese n'afuna byateesaayo naye. Nkugambye ojja kunyigirizibwa. Tutesa bagenda kuwakana Nuruddin Olimba. Genda obuuze UN webe United Nations obuuze Security Council buli omu atuula ku national kugundi Security Council y'ensi yonna buli nsi etuulako tekisoboka. Okitegedde? Tekisoboka. Bwe bakugamba the big 8 mu nsi yonna nga ne gundi ajja obuliawo nga ne Uganda etudde ng'ogamba nti naffe president bakugamba tosaanidde waliwo qualifications z'okutuuza ku big 8 nkikugidde wano wano ekibayita veto vote nkirekera bakimanyi veto vote veto powers nti mutuuka ne bagamba akalulu ka Nuruddin kazitowa 10 kansonga kazitowamu 10 ate akamoze muyina okuŋŋaana 10 muleteyo kamu mumukuŋŋaane mugambe ffe akamu kaffe tukawadde Nuruddin ane baga ne Nuruddin nga bwali kyasongako tuwaka points 10 kati bwe nkugambye bagoba Samuna ne bamubuuza obugagga bwo bwawa nateete Pacifier ne bamugamba ate yowa nina omugagga nekirumira amanye nateete bayitawo nkulagirira kafe Mutaasa Kafeero owa Mutaasa Kafeero Plaza ati mbutazannya mukwano gwange omusajja anzigirira akataka egaba eyo nga kali decimals nga 5 engamba inyini yakuzigirira omuntu yanzigirira nangamba nugobera n'abagagga nkulaba ne hamu nkulaba ne gundi wali basobola okukolerawo okukakasa nti obugagga bunyina bwawano mu center bangamba nengenda mukulu njagala kulaba nkubidde mukulu Mutaasa Kafeero musajja wa mpisa nnyo mukakkamu nnyo nga angamba nja kubeerawo ku Hotel Triangle saabwe ziti mutabani jangu ogeza omusomeremu omuzannyo business nina agenda okukakasa bw'ataakola nsobi kubeera mukwano gange mba ndi awo nga ne kopi y'ekyapa bagimpadde nga atuuse mu kanzu olabanga bw'otudde ngazi Haji salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yagimalayo ebuziga wano kubukakkamu bwe yakitunulamuko n'akiraba n'angamba naye watono twagala nnyo wano mu senta n'angamba naye wano mu senta bw'oba otanduludde ebigere okuvaawo olina okugenda ne bagga waliwo ekanga 2 n'oga ŋŋenze kati ekasanga ti yalina waayina kibuga tolaba gundi eno ng'ogenda eggayaaza anti kasanga ti gye gamba sajja yazimba bamukulaga n'agana naye 5 10 ku 10 kirina kuba wali mu senta naye bw'omugamba nti Namasuba ewaffe olina kumugamba nti ekitundu ky'ekyalo abantu bali eyo bafa awuza nagula 5 gange ku 10 ku matu gaawo nguze nze 5 ku 10 nguze kasuku tomulira nsula kyanja nga kyabugagga eri si kyabugagga kati buba bugagga ennateete bugagge ewaffe Namasuba bo baagala mu kibuga nedda sebaagala mu bwagazi mu kibuga wa bbeeyi wabagagga mu kibuga waaki wabagagga nti ne bw'oba oyagalawo otya tosobola kugulawo agulawo yayina ssente nti birimu abasajja bagula ekibuga ekyo oli n'aleeta emmundu eno nono n'aleeta emmundu wano wange nkuwa olutalo lw'abagagga abasembayo ne beeretera
okukakasa nti obugagga buwe emiriro kakasa babanga bagula ensi wali tolimanyi bya mawulire bino Hamu ng'atwala Nakivube olunaku lwe baasembayo okukakasa nti wano waani ugundi ng'eyidde ng'emaze okujja biwedde abagagga abali awo waliwo Bakitandwe waliwo Hamu waliwo n'abalala niyo olunaku lwakyako lumu poliisi neggwayo mu Uganda ekiro nga bonna bali awo eggaali zino z'owulira kati eno gye wansindika kati ng'eyo ogimanye yali eyo ojera gye nakusindika abagagga Kirumira alwana naani BMK abaana nga tebatya na mundu ne bajja ne otegedde zinzimiya nga ow'emmundu n'agikookinga omuyenga ali ku kisenge akuba kati n'olire olutalo lwabakyolu lwabagagga Kirumira BMK ebizimbe bye balwanira Kirumira naani BMK si bino byasimanya omusiri gwange ogw'ennyanya enteyo embiziyo yayise mu simanya yayingidde eno olutalo abasajja kati nkunnyonnyola nti baayiwa eggaali yali ani yeyitaani emiti yaneeyo oyita erinnya ligenzi tata zaake mugagga malala ayino tata zaake ayina ssente mugagga bya ddala era n'abeesimbawo bagambye bwe yeesimbawo oyina omuteekako ku kipande wali kati nkuwa tutuuka awo waliwo ttiimu endala yayiwa eggaali ekiro buli omu ayira munne eggaali ssaawa 9 kugabana wano waffe sibawe ekibaati tutandike batwala be batya ebintu baali baagula naye nga balinga bagamba wagula nange nengula wange wawo babaguza mu mankwetu abamu baafuna nze nasooka okugula kesisi yasooka nze gundi yampa endagaano ng'omutuufu gundi kesi tevayo kwogera mutuufu ng'eboogera naye basigala buli omu alina amaanyi kati abagagga ne bagwaŋŋanako kati Hamu akakasa atya olunaku lutya Bakitandwe baani ttiimu endala waliwo omusajja owa Zion Hotel awo naye akyaziinamu nze simanyi yuli yali aziina ng'ayinako paati awo mu kukaayana awo ekiro 9:10 buli omu yayiwa n'enkuba yali yatonye wali gwenyogera naye yali wa sayidi ya Zion anyumiza bwagenze okuwera 10 ne bayiwa eggaali buli omu ayiwa naye nga buli gwe bakubira ow'eggaali abagamba tuli Nakivubo twatuuseewo dda nti kiki twakwatiddwa twakwatiddwa nga babibasizza ku mwala layini bati buli ggaali nga Hamu zonna buli yaweerezanga eggaali nga bayo awo tuli ku bugagga obw'amaanyi bali baayiwa naye n'abalagako ye n'akola eyiye eya security eyaddala kati kiringa bw'onojja ne bagamba nti olutalo lwe mugendamu lwakuyomba nti ani aliyo Namukasa nga nfudde kanzireyo kagatto nti ani ajja nti bamaze okuŋŋaana bonna tulese eggaali nti ani atudde mu maaso fulufiga waki okutuuka tubadde tutuuse ani ali wakati wano ani ali wakati Shalom kati olwo Shalom omupangisizza mututte olese Shalom olese Kasuku olese Namukasa Zubeda abakulembedde kagatto tabulako kagatto mwali baga nti tebatusoboka tebamanyi nti gyali kakati ali eri bo tebamanyi nti gyali fulufiga ye am kati Hamu nga yalese Barista Timo Rama ne fulufiga pengo omuwadde oyo tamanyi nkugambye tamanyi Maxine Taxedo nkugambye tamanyi kati bali kye kibasinga yayombako nani bongeramu kuwemulamu anti nkugaye bano buli kimu anasulamu anti byanasula ajja tukolereyo live nga yevuma n'omuntu atukolereyo live ate kino ekivubuka tukitaddeemu cyane waliwo kino ekiri mu gundi kyali comedian ekyo bakiyita kimanyi basefuko
wekiri awo kye basiba kiri Maite family ndi nakyo ati kati nguwa kyekyo kati eno timu gye waleese yiyo egenda okujjanganze ne Ham full figure ye captain Balista Timo Maite family ne Rama naye mba mu nkubi si kukukuba mudduka ne mu kitundu kituufu ate tudda tubalingizaako bwe tuti naye gwe ng'otutte kabiriiti ati yali wali nkugaye buli yajjanga bamuteekanga wali wansi ogiwulidde naye yaddala baddayo ogiwuliddeyo tiimu bavuma novuma bakwatemu okumanya bayinza n'olingizayo Balista Timo bayinza ogamba n'osuula bayinza tukola tutya Maite batandike ayo abamala bumazi Maite batandike abamala bumazi batandike kati okimanyi nti bano bayinza otandika oyomba tutulekeddeewo anti kyegambye kaakati fulufiga ababwati ndi fulufiga amanyirwa wano mu Uganda one man is army fulufiga tamanyiirwa fulufiga ayina effujjo bamukolako effujjo n'ababonereza nagenda olaba batandise okulokoka omanyi mama yankubidde naye nga baali batandika tebajjukira ndi mama waabwe ajja bakolaki nalaba buli omu addukamu kasuka nze fulufiga nakulabye katawakabe simaya mama gundi alina engalo nnya alina namagalo simaya kamina kaliwe kati kati embozi yali bwetyo fulufiga ye amwanti kati abagagga bwe batwe bakola kakati nateete omugagga wa bulijjo seba abasalako osobyera inaapo njikuwadde fulufiga agikulembedde kaputeni Balista Timo ayisemu 2 Rama waali kuliko Maite family eri mabega wano kati baba bakyatawaana bati pressure 24/7 nagate mwampise bati mwina omutima emibi ali ludda luno lwa fulufiga kati timu ye neekolawo ki ng'owulidde nkugamba anti ngambe enkola leka nawe oyagala kunyigiriza lweddayo bulijjo jukira eyiyo ewe mulamu oba oliawo ng'ayiyo n'ababo bawemula naye tebasobola omuzi nga yeewa olunyata eyange eba nnafu nnyo kati eyiyo kiki eyinza okusobola eyiyo tesobola mpayo kale mu area bweti nti esobola okuwangula kulwana kikonde okuliwa kulwana kuba oyogedde ani gwe baasibako ng'alwanye bano balwanawo nkuge baasibwa dda omuntu pressure bamusiba Maite bakamusiba emirundi emeka Rama gyayise omanyi yava dda kubadde kikonde kati kuba abawala ani akuba fulufiga musuula muzubeedo nogwe zubeedo mumanyi kyaga ayina namagalo kigikwata kiti jangu wano ale kaluma wana fulufiga ayina ebigambo byayogedde ku mboozi y'edi mutwe ensese yabeera mu fujjoli kati abagagga abo tubaveeyo tukomewo nti abagagga betwogerako kyekyagobezaayo Lwasa musajja wange oli omugagga mulala si wuwe bamubuuza n'omubuuza teyakikutteko bamugambye gwani nti Lwasa yamukutte wano ne bamugamba oba mwe mwamuteekako ekyomugagga Lwasa mugagga eno mweno mu community yaffe n'olina empaya akakadde 2 tajazirina ne bwe yali azirina teyali weeno buli kitundu kiba n'omugagga waakyo ekitundu mutu oyinza otuuka kati ng'abantu bewaffe bemmanyiwa Busoga eyo oba Masaka eyo Kiwangala Buyoga nga mugagga ayina gundi pick up ayinayo ne pikipiki yasubula emmwanyi mu kitundu yabawo n'ez'amangu ku ssaawa nga 4 ez'ekiro omwana yaabwe mukuba nga temulinamu yadde olwaga kagaali ani oyo nga twebase dda taata agambye ayina emmwanyi ze endebe 4 abagabi basooke bamwoyo emitwalo 2 omwana bamukole ki omwana yaabwe mukuba ayinza obutasula tiye nja kuyita yenkyanzipime
nga kyambadde bino ebipale ekigagga nga kyambadde zino empale z'empande ezo ez'emasaka abawo n'ez'amangu bino ebipale bikyaliko ttaanaapu obimanyi ebintu byabagagga kati nga mugagga naye nga mugagga weeyo gundi bamuyisizza bubi tebamuyisizza bubi yeeyitirizza mama Fina no yali ku lw'omukaaga ate ye ne bamukkiriza Mafina mugagga anti nkuga yali ku lw'omukaaga anti omugagga y'omuntu alina capacity ekola ekintu ekya ssente n'asigala nga taweddeyo nti nkuwadde example mama Fina akwata milioni 10 naziwo si 10 yagula kawundo ya milioni 10 eyakabaata n'agula milioni 4 yani ono omulenzi yani simumanyi manyi tomumanyi Desh yamusondera tomumanyi naye nkunyumiza waliwo abaliwo makati awo gunjo no Bruno K milioni 10 banga bakyali awo 10 mpya tugenda omumaliriza mu mwezi ekitono ennyo siga nti mugagga atuuka bali naye Mafina mugagga kituufu akola sente zino buli era buli niyo mukazi sente azijjawa ko bali azijja mu gavumenti ndiye kayale lwaki abalala tebazigaba abali mu gavumenti kayale mu gavumenti oba azijja lwaki yete abalala tebazituwa Mafina yampa ya 5 nga sigetegekedde nze nagwamu magwe mu buntu social media yetajjukira na kujjukira nti tabimanyi nti yazibu kwata yakutayako mu kamera nga azikuwa ne wayaga ngwabata kutadde mu kamera nagwamu ngwe nagamba nampe emitwalo gyange 5 yayogerako naawe nga azikuwadde yagira bugize nasimbu kwata mwana wa muvira kakati bano bachikene milioni 2 naye nga ate alina omukolo gwe yakozaawo gwa bukadde nga 2 abantu ne banywa bakola ki kati mama Fina ate ekintu kyakoze emyaka 20 ekyakola kikole takubuulidde bwe yatwalidde bwe yazimbidde enju waliwo omulema omulala gwe yakoledde ennyumba endala kati era naye ate yagambye yalumiddwa nti omwana ono abadde naye ayamba abadde mugabi ate omwana abadde mukwano gwe omwana ali mukwano gwa Mafina yes